Wetutuukidde ku ssomero lya Namungona High School erisangibwa e Namungona mu Gombola y'e Rubaga, tusanze abayizi n'abasomesa bali mu kujaganya olw'okuyitira waggulu ebigezo byabwe. Wano omutandisi w'essomero lino Ronald Semaganda atubuulidde nti okwesiga Mukama Katonda n'enkwatagana wakati w'abazadde n'abasomesa bye bibayambye okuyitira waggulu ebigezo byabwe. Twatuuza abaana 106 era ebibuuzo byabwe bonna tuli ba mukisa nnyo nti bikomyewo bulungi nnyo era bonna nga bayitidde mu result 1 oba gyoyinza okuyita level 1 bonna bakwalifyinga okweyongerayo ku level endala. Semaganda bw'ati asabye abazadde okwongera okubeesigisa n'abaana olwo nno basobola okubagattako omutindo gwe beetaaga. So nga Bannamungona High School tubasanyufu nnyo nti nga bwe tuze tukola era Mukama atuyambye tusobodde okuba nga tukiddingana buli mwaka. Twagala okusaba abazadde abali eyo tumwongere okutwesiga n'abaana bammwe. So ffe ng'essomero bano abaana tugenda kusanyukiramu nabo era tugenda kubongerayo mu A-level nga tebasasuladde n'ekikumi. Bo abayizi ku ssomero lino beebaziza omutandisi w'essomero lino kw'ossa abazadde n'abasomesa ababayambyeko okuyita obulungi mu bigezo byabwe. Nebaza nnyo principal waffe ofa gy'atuwaddeyo okusomera obwereere tetujja muswaza ne ku level eddamu. Nebaza Mukama eyansobozesezza okuyita obulungi ebibuuzo byange era nga okusingira ddala nayisa bulungi subjects za sciences era ne subjects omwenda nafunyemu ezisinga then project work nefunamu B. Mu ngeri y'emu ne ku ssomero li Congress High School e Katende Mpigi tusanze abayizi n'abasomesa ku ssomero lino batandise okujaganya olw'okuyita ebigezo byabwe. Akulira essomero lino Nabaddazzaamu atubuulidde ku ebyo bibasobozesezza okuyitira waggulu ebigezo byabwe. Tukoze bulungi nnyo, twatuza abaana baffe 57 naye abaana baffe bonna bafunye obubonero bulungi. Omuyizi asembyeyo okukola obubi afunye C nga scores wezitambula eza new curriculum oba ensoma empya. Tufunye A, tufunye B era omwana waffe asinze okukola ye Kabugo Amani. Netuzaako Tamale Muhammad, netuzaako Nalunkuma Joan n'Ekisembo Makasi. Tuli basanyufu nnyo era ntwala omukisa guno okwebaza abasomesa baffe bonna olw'omutima ogwo ogw'okwewaayo ne basomesa abaana baffe mu mbeera yonna. Nabadda agamba nti abayizi bonna be baatuuza bafunye obubonero bubongerayo ku ddaala eddala, bw'atyo n'asaba abazadde okubongera abaana. Era wentwalira omukisa guno okusaba abazadde ababayizi baffe abatudde siniya ey'okuna nti bannange abaana mubatukomezeewo, abaana ffe ababasobola ffe ababamanyi saagala mubatwale mu masomero amalala ate bafune obubonero obutasaana. Tulina essanyu ly'amaanyi era nkakasa nti tetulina kye tusobola kunoonya mu ssomero kuba omwana gw'otwala ewalala amaakinga ebibuuzo aba y'omu abanga asobodde okuyitira wano tewali nsonga lwaki mba mujja wano. Ate yo ku ssomero lwa Muslim SS Nkoowe tusanze abayizi babinuka masejjere olw'okuyita obulungi ebigezo byabwe. Hajati Amina Nakiganda omukulu w'essomero lino agamba nti baatuuza abaana 54 nga bonna bayitidde waggulu. Bana olunaku olwaleero alhamdulillah ebibuuzo by'abaana baffe abasiniya 4 bikomyewo, abaana bano nga bayitidde ddala bulungi. Baana scores zaabwe zonna ziri wakati wa A, B ne C. Alhamdulillah ekyo twebaza Allah ate kisinza otusanyusa ennyo nti sciences ate bazikoze bulungi nnyo. Ono ategeezezza nti siraba litadde nnyo mu kugonjola omwana ajjudde era alimu ensa. Tugezaako nnyo okuyambako abaana bano okukula nga bajjudde oba tubasomesa okulaba nga bavaamu abantu abajjuvu. Tukwasaganya ebintu bingi nnyo tusomesa theology. Bo abasomesa abayambyeko abayizi bano okuyita obulungi bagamba nti okufaayo ennyo kwabwe n'okukwatira wamu bye bibayambye okufuuka bannantameggwa mu disitulikiti y'e Wakiso. Bubadde obuyambi obuvudde mu administration facilitation naffe ba class teacher amaanyi getukoze eki betutaddemu era abaana baffe alhamdulillah basobodde okusoma obulungi. Ndi musanyufu nnyo era abaana baffe abazadde baffe neffe abasomesa kusomera Wakiso mu secondary school abaana baffe bayise nnyo abaana bonna bagire mu result 1. Mu ngeri y'emu ne ku ssomero lya St. Teresa Buloba Kasero nabo bajaganyizza olw'okuyita obulungi ebigezo byabwe era abayizi babawadde embuzi olw'okukola obulungi. Atwala ebyenjigiriza ku ssomero lino Luyobya James agamba nti baatuuza abayizi 19 nga bonna bayise okugenda ku ddaala eriddako.
ntuuse okwebaza kwange eri abazadde ssanyu lingi nnyo lye tulina wano abaana bakoze bulungi nnyo twatuza abaana 109 era abaana 109 abalenzi abakulembedde kuliko Kinene Felix ayina E4 ne B4. Ono akalatidde abayizi n'abazadde okukomawo ku ssomero lino. Mpisa bakulembeza nnyo empisa abaana babadde balungi nnyo. Ekyokubiri okutya Katonda. Tusonsowaza nnyo wano ensonga za Katonda n'amadiini gonna okutwaliza ewamu. Nebaza nnyo parish priests abasente bali ku ddembe batukolamu omulimu mulungi nnyo mu kusabira abaana. Enoka Mwamula nga musomesa ku ssomero lino agamba nti empisa n'okutya Katonda bye biyambye abayizi baabwe okuyita era asabye abazadde okubongera abaana. Twebaza abazadde abatuwagidde abazadde abatuwadde obwesige okulaba nga batuwa abaana era tutegeeza abazadde nti St. Teresa Secondary School Buloba Kasebe ly'essomero lyokka mu masomero wonna wano mu Uganda erikyakutta akati.